Ebya Mathasi Mpuga nsamba kawedde mudda ate munange n'omukyalo Obina Nabbanja naye agumusalidde amugamba nange wamanja kibalama kakati nawe kapa kubanja sente nange wanvuma nti nali amabatti kakati nawe zayo sente y'omwe w'omusolo kubanga nawe oli mu kugizannyiramu. Ebya Mpuga byo buli lunaku bigenda byeyongera kuba bibi Mpuga ojja kuza sente z'abantu. Olaba n'aba NRM batuuse time ne bakuvaamu abandi kuwolereza era manya abo bonna abali mu kuwolereza bakuwabya. Kyokka Obina Nabbanja onsanyusiza nawe saba omulangidde. Bye twali tuwogera n'okubabbi b'amabaati ng'omukulu Mathasi Mpuga nsamba naye list agipostinga ey'ababbi b'amabaati nga tamanyi nti naye time yejja. Kanono kabikuse wanono wetulaga wakambwe omubbi yenna yenna agenda kukwatibwa. Ono His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni Mukama Katonda yamulwanira entalo zinze kambabuulire kubanga ebintu ebimu oluusi tuba tetubisuube ntugenda okulaba nga tubitegedde ng'ensi ebitegedde ng'abantu ate babyaniriza. So kakati Mathasi Mpuga nsamba okyagamba ki nga n'aba NRM bakutegedde nti oli mufere Oli Mubbi bulijjo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni omwezingirizaako kumbe mwagala kulemeza Museveni wano ng'ate mwababba esente y'omwe w'omusolo tukolerera mmwe abantu ne bakaaba bizinesi z'abantu zigudde mu kibuga Kampala mwe muli bizimbe munoonya we mujja akasente bo Abanayuganda temubafaako kakati kamukiwulire banange ebintu bino tubadde tubirinze ebbanga ddene nga tugamba naye ng'ebintu birinnya nalabye sipiika agula emwezi $5 million ekiteeteeyi kimu n'akigula $5 million. Naye bannange tujogeddwa. Bannange buli wiiki sipiika akozesa $4 million ezange ezizo gwe abagula ekibiri takyagula ekibiri n'okoleeza. Baganda bange abantu bano tubawemukire. Abantu bano wetabawemukire bagenda kufuuka ekizibu. Naye we tunaabawemukira ne tubawemukira ne tubagamba ebintu ebituufu bajja kwekuba mitima bakome okulya ssente y'omwe w'omusolo nga bwe baagala. Kwegamba tukolerera bo basaasaanya. Naye bannange muzannyidde nnyo ku maanyi g'Abannayuganda mwandyekubye emitima. Embaga ekyenjawulo kyemukola naye abantu bakooye bakolerera bannange nga tukola nnyo. Naye ssente malwaliro malamba muli awo mugezibika temufa nayo. Bannange ebisajja ebyenkwe bino Mukama lwaki tobituwonya? Kubanga banaye tukooye enkwezenge tuli mugobaganya nkwezenge wano ffe tuli bakoowu. Kubanga Abannayuganda bangi nnyo bizinesi zaabwe zigwa abantu badduka mu ggwanga lwa musolo mungi kumbe tukolerera akabinja k'abantu nga 50 betukolerera ku 5 million ffe tukolerera. Naye nga baganda bange mikwano gyange twagala obajjukiza n'obategeeza nti aka akabinja ke tuli mu kukolerera tujja kaanika ensi ejja kukategeera Bannayuganda bajja kukamanya era buli omu ajja kugenda mu maaso n'okubanga akola ekituufu ky'alina okukola. Mathasi Mpuga nsamba kwata ssente z'abasajja ozizzeeyo tolina kyotugamba tolina kyotunnyonnyola ebibyo bya akaku kawedde mudda. Kyenyinza okugamba tokyayinza kufuna kyonnyonnyola bantu tokyalina kyonnyonnyola Bannayuganda. Bannayuganda bakutegedde oli mubbi oli mufere bulijjo twesibako kumbe onoonyeza bw'oferera leero muno munnange osanze balaba. Nange Munnayuganda omumanyi kekadde ke kaseera mwaziryanga mulaba kakati mujja tubuulira. Abantu bakuvuddemu bantu bakooye obufere bwo. Mulekerawo okubeera kasasiro nti abasimpasayizinga na bwe bakwatidde emivuyo oluusi mwetegererangako okuba Bobi Wine yali mu kino kati ono ne bw'aba yakoze emivuyo tukifuule nga kituufu tumuwagire kuki nga n'abeera ekibuga babanja mwe mwefuula abalwanisa gavumenti bwe mwegabira ensimbi abasomesa bafuna omusaala ogutasobola na kuweerera abaana baabwe abasawo babanja abapoliisi basula bubi ng'ambwa basasula $35,000 ezitasobola na kugula kyamisana na kyaggulo okumala omwezi mulamba
Mwabefuula abalwanisa gavumenti, mwabegabira ensimbi ezandiyambye omuntu wa wansi. Mpuga kwata sente z'abendi ozizzeeyo. Kwata sente zigaza abantu abalala si ggwe. Ofuna buli kimu kyonna mu gavumenti. Oli musajja mugagga, tewandibadde mu mivuyo gino. Oli musajja mugagga, olina amasomero, olina buli kimu kyonna, oludde mu byobufuzi, oludde mu paaliyamenti. Bakujjanjabira, bakusomesa n'amafuta gafuna ku gavumenti. Naawe n'otasaasira sente za miwa musolo. Bukayanja tuyimirire naawe. Tuyina bye tugenda okwawukanamu. Nze siri weenaale mu kufuuka jirikiti kusuulwako buli mbwa. Hambo ekyo tusimpasayizinge nakyo olw'okuba Bobi Wine yakirimu. Amazima amatuufu gabeere matuufu. Baana abeera ekibuga wano babanja sente empya n'enkadde. Tebannazaayo n'abaana baabwe. Abantu abanaku abafuna emitwalo 7 babanja eggwanga lino. Mwe muli eyo muli mu kwegabira sente. Mwina privilege ezizonna kuva ku mafuta, bakuwa n'emmotoka, bakuwa na biki byonna, era gwayagala n'ez'obwerere ensako. Gwayagalayo n'ebitaano. Munze Kayanja nfuuke jirikiti, buli mbwa ebeera yafuddeeyo, buli gwe bakwatidde emivuyo eyo mpolereza, bwe mba mungoba mwenaaleemu mungobeemu. Kwatamu katono, gino emirimu gitambulirawo. Twetaaga abawala n'abalenzi kola mu ggwanga lya Kuwait, bakola mu mawoteeri. Kuba ku namba zino wammanga, noti 74 noti 6 72 68 4 oba noti 76 4 17 45 Twetaaga abawala n'abalenzi kola nga ba waiter ne ba waitress ne ba kirina mu ggwanga lya Kuwait. Salale ba kirina eri miliyoni 1.5, salale waba waiter ne ba waitress miliyoni 2. Bakuwaawo okusula, bakuliisa, transport, obujjanjabi. Mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka, ekyo kibadde tekiriiwo. Contract ya myaka 2 mutambulirawo, interviews zigenda mu maaso. Ate abakulu ba staff ba Uganda babagambye nti sente zo ziteekamu ng'omaze kulaba ku visa. Bakubireko twesangeyo. Bwe muba mungobe misana tukune sigenda kulaba ggwanga lino nga libbibwa. Nange nteeke wali engalabi yange. Ng'omusirikale wa poliisi abonaabona asula ng'embizi afuna emitwalo 3 mu eji. Omusomesa. Bano abasajja abalina privilege ezizonna babagulira okuva ku underwear ku mmotoka n'engoye bazibawa. Bebeeyongeze sente z'omuwi w'omusolo. Mpuga kwata sente ozidiverting ezigende mu poliisi. Bazongeza abapoliisi. Nabo basavinga eggwanga lino. Mwabefuula abalwanisa gavumenti ate mwababbe sente. Kati mugirwanisa ati nga mwagala nsako, mwagala migabo, mwagala busiimo. Mwerimbise mu kulwanisa gavumenti n'okulwanirira omuntu wa wansi naye nga mubba bubbi ggwanga lino. Nze siri jirikiti kusuulwako buli mbwa. Ekyo nedda bwe mba mungoba mwenaale mu nfuluma misana. Naye sigenda kubeera awo nti ono olw'okuba ono yakirimu kyekikyamu kikiriko. Amalwaliro temuli ddagala. Lwaki sente tezikola ebituufu bye zirina okukola? Bano abeefuula abalwanisa gavumenti be bafune sente ezo. Bameka wano abalwaniridde gavumenti eno. Aba ne baagireeta bennyini mu buyinza. Abaazirwanako bali eyo tebafunanga wadde obusiimo. Bano abeefuula abalwanisa gavumenti ate be beegabira omusimbi gwa gavumenti. Mbututunuulira ebyo tusirike. Nze siri jirikiti. Temugenda kunsuulako mbwa zifudde zimbye embuto. Sigenda kusuulwako mbwa efudde. Mpuga kwata sente z'omuwi w'omusolo zizze mu gavumenti oba ozidonatinge mu poliisi abasulanga embwa nga bafuna omusaala ogutabamala. Zidonatinge mu basomesa ba primary. Sente ezo zidonatinge zigende mu bakozi ba gavumenti abafuna obukyolo abakesisi. Naye mmwe abasajja abagagga abaludde mu paaliyamenti ekuweererera abaana ekulabirira ekusasulira woosula n'emmotoka n'amafuta bakuwa, gwayagala n'ez'obwerere mu gavumenti gy'olwanisa, gwayagala n'ezikusiibula, mukolerera busiimo, mukolerera kugabana. Kayanja lumba mungoba mwenaale mu nsiibudde misana. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Litany of St. Joseph. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven. Abenaale mulekerawo okubeera ejjirikiti nti mwabasuulwako buli mbwa ebeera yafudde. Mulekerawo okubeera kasasiro nti mwabasimpasayizinga na buli gwe bakwatidde mu mivuyo. Oluusi mwetegeererangako olw'okuba Bobi Wine yali mu kino kati ono ne bw'aba yakoze mivuyo tukifuule nga kituufu tumuwagire kuki nga n'abeera ekibuga babanja mwe mwefuula abalwanisa gavumenti bwe mwegabira ensimbi. Abasomesa bafuna omusaala ogutasobola na kuweerera abaana baabwe. Abasawo babanja. Abapoliisi basula bubi ng'ambwa basasula emitwalo 35 ezitasobola na kugula kyamisana na kyaggulo okumala omwezi mulamba. Mwabeefuula abalwanisa gavumenti mwabeegabira ensimbi ezandiyambye omuntu wa wansi. Mpuga kwata sente z'abendi ozizzeeyo. Kwata sente zigaza abantu abalala siggwe. Ofuna buli kimu kyonna mu gavumenti. Oli musajja mugagga tewandibadde mu mivuyo gino. Oli musajja mugagga olina amasomero olina buli kimu kyonna oludde mu byobufuzi oludde mu parliament. Bakujjanjabira bakusomesa n'amafuta gafuna ku gavumenti. Nawe n'otasaasira sente za miwa musolo. Bukayanja tuyimirire naawe. Tuyina bye tugenda okwawukanamu. Nze siri weenaale mu kufuuka jirikiti kusuulwako buli mbwa. Yambo ekyo tusisimpasayizinge nakyo olw'okuba Bobi Wine yakirimu. Amazima amatuufu gabeere matuufu. Abaana abeera ekibuga wano babanja sente empya n'enkadde. Tebannazaayo n'abaana baabwe. Abantu abanaku abafuna emitwalo 7 babanja eggwanga lino. Mwe muli eyo muli mu kwegabira sente. Mwina privilege ezizonna kuva ku mafuta bakuwa n'emmotoka bakuwa na biki byonna era gwayagala n'ez'obwerere ensako. Gwayagalayo n'ebitaano. Munze kayanya nfuuke ejjirikiti buli mbwa ebeera yafuddeeyo buli gwe bakwatidde mu mivuyo eyo mpolereza bwe muba mungoba mwenaaleemu mungobeemu. Kwatamu katono gino emirimu gitambulirawo twetaaga abawala n'abalenzi kola mu ggwanga lya Kuwait bakola mu mawoteeri kuba ku namba zino wammanga noti 74 noti 6 72 68 4 oba noti 7 6 4 17 45 twetaaga abawala n'abalenzi kola nga bawaiter ne bawaitress ne bakirina mu ggwanga lya Kuwait. Salale bakirina eri $1.5 salale w'abawaiter ne bawaitress $2 bakuwaawo okusula bakuliisa transport obujjanjabi mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka ekyo kibadde tekiriiwo ng'omaze kulaba ku visa bakubireko twesangeyo. Bwe muba mungobe misana tukune sigenda kulaba ggwanga lino nga libbibwa nange nteeke wali engalabi yange ng'omusirikale owa poliisi abonaabona asula ng'embizi afuna emitwalo 3 mu eji omusomesa. Bano abasajja abalina privilege ezizonna babagulira okuva ku andaweya ku mmotoka n'engoye bazibawa bebeeyongeze sente z'omuwi w'omusolo. Mpuga kwata sente ozidiverting ezigende mu poliisi bazongeza abapoliisi nabo basavinga eggwanga lino. Mwabeefuula abalwanisa gavumenti ate mwababbe sente kati mugirwanisa ati nga mwagala nsako mwagala migabo mwagala busiimo mwerimbise mu kulwanisa gavumenti n'okulwanirira omuntu wa wansi naye nga mubba bubbi ggwanga lino. Nze siri jirikiti kusuulwako buli mbwa ekyo nedda bwe muba mungoba mwenaale mu nfuluma misana naye sigenda kubeera awo nti ono olw'okuba ono yakirimu kyekikyamu kikiriko. Amalwaliro temuli ddagala lwaki sente tezikola ebituufu bye zirina okukola. Bano abeefuula abalwanisa gavumenti be bafune sente ezo bameka wano abalwaniridde gavumenti eno aba ne baagireeta bennyini mu buyinza abazirwanako bali eyo tebafunanga wadde obusiimo. Bano abeefuula abalwanisa gavumenti ate beegabira omusimbi gwa gavumenti mbututunulire ebyo tusirike. Nze siri jirikiti temugenda kunsuulako mbwa zifudde zimbye embuto sigenda kusuulwako mbwa efudde. Mpuga kwata sente z'omuwi w'omusolo zizze mu gavumenti oba ozidonatinge mu poliisi abasulanga embwa nga bafuna omusaala ogutabamala. Zidonatinge mu basomesa ba primary. Sente ezo zidonatinge zigende mu bakozi ba gavumenti abafuna obukyolo abakesisi. Naye mmwe abasajja abagagga abaludde mu parliament
ekuweererera abaana ekulabirira ekusasulira woosula n'emmotoka n'amafuta bakuwa gwayagala n'ez'obwerere mu gavumenti gy'olwanisa gwayagala n'ezikusiibula mukolerera busiimo mukolerera kugabana Kayanja lumba mungoba mwenaale mu nsiibudde misana Webale nnyo muganda waffe Kelvin Kayanja tetulina muliwanguzi gwe tugenda kuttira ku liiso kubeewaawa twongera obajjukiza nti ffenna nga bannayuganda tusasula omusolo era ffenna nga bannayuganda tuli accountable ku mbeera gye tulina okweyisaamu mbeera sente zaffe zitambula uti omusolo tusasula gwaki bibuuzo bingi tuba tulina obyebuuza so bwe tulaba omuntu yenna ng'azannyira mu ssente y'omuwi w'omusolo kituluma kitunyigamu kubanga ffenna tuli basasuzi ba musolo era kyetuva tugamba nti kati ke kaseera akatuufu omukulu Masaasi Mpuga Nsamba aveeyo atunyonyere lwaki agenda mu maaso n'okukola by'alina okukola era atubuulire abikola ku lwani kabikuse dda talina kyagamba bantu. Masaasi Mpuga Nsamba tukusaba okkirize obeeko okunyonyola ku nnyonnyola okwenjawulo okukuzzaamu ekitiibwa kyo n'obuteeweebuula.